Yeetaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga. Tawafeeke Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya bisingawo kubira Tawfik Butcher ku namba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 20. Bannayuganda abakkiririza mu nzikiriza nennono ey'obuwangwa eno ng'emanyiddwa nga ttondizi mu faith baagala gavumenti etandike okukkiriza amasomero okusomesa ennono yaabwe eno oba enzikiriza nga bagamba nti tewali nsonga lwaki abaana basomesebwa enzikiriza ez'abazungu so nga abazungu ogwabaleeta kuno gwali gwa kusaanyaawo buwangwa na nnono ez'Abafirika. Bayingirizze bategeere emigaso gy'emyoyo. Baba abazungu baleeta ensomesa yaabwe ne bagamba nti eyo sitaani. Ebyo bibi ddala. Mumpulira. Tebasobola bagamba nti ne Yesu muzimu. Tebasobola bagamba nti ne Muhammad muzimu. Wabula byo babiyita mu Katonda. Bajjajjaffe yeki ye sitaani ne weebuuza omutukuvu Mukasa ayambala ki? Byeru. Naye mutukuvu. Kati nga Yesu bwali omutukuvu ewaabwe anaatukulira ne mu Afirika. Naffe tulina abafu abaki abatukuvu abatukuza n'olw'ensonga eyo abazadde abaana yennono y'enkya nawano ku ssinzizo essomero lyaguddwawo. Bano basinzidde mu bitundu by'e Mukono wali e Kirowooza we bakuŋŋaanidde okusaba nga bayingira omwaka ne bagamba nti kyekiseera Bannayuganda okudda ku nzikiriza ey'ennono zaabwe n'obuwangwa Uganda okufuna emirembe. Oli mukulu kayijo oli mumufune ababagatte ku mukutu okwo abaana basomera ku mukutu okutuusa tunayogera ne Ministry of Education etongoze emisomo gyaffe gino mu masomero kuba tegirina bulabe. Mwana kutegera bwaki bwa Katonda bwe. Omwana owange bamusomese Muhammad kubiru ki amuyita atya jjajjaawe sengaawe bamusomese Yesu kubiru ki okujjako baagala tulemesa abaana baffe bakole ki basome. N'olwekyo tugenda kufuna amasomero agakkiriza buwangwa n'ennono batandike osomesa abaana baffe ebintu bino nga tumaze okubitwala ku Ministry of Education ebikakasizza ogwo gwonna mulimo gwe tuliko ng'olukiiko lwaki lwa High Council okulaba nga tuteeka buli kimu muki mu layini lwakuba nti ate mutusindikira abantu lubaale we yaluma abeekizikiza. Ffe tubeera kupanga bintu bitambule mu layini bo babeera kututeeganya kutukuba nziro kutumalako mirembe era temunyiiganga gwe tugobye tetuyinza agoba mulungi omulungi tetukola ki eriyo ayinza otoola ekintu ekirungi mu layini era olaba tugoba omuntu tetwagala kwandika buziina bw'abantu abantu baba bavunze. Abamu ku beetabye mu kusinza kuno kwe kubadde ne yali omuyimbi amanyiddwa nga Fred Sebbale kati ng'ayitibwa Sebbale Nabolovu era nga ye mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti kyekiseera Bannayuganda okuva mu kizikiza eky'Abazungu kye baleeta okubajja ku nnono zaabwe. Yesaaba Kabona Jjumba Lubowa aligaweesa ono nga yakulira enzikiriza eno ategeezezza nga bwe bagenda okutalaga ebitundu by'eggwanga lyonna nga bagenda balisabira ate era nga y'omukka weffe gwe bayina ow'okulaba ng'enzikiriza eno ebukala mu buli kanyomero ka ggwanga. Bangi kubeetabye mu kusinza kuno emmandu emizimu n'emisambwa bibalinnye wakati mu kwaniriza omwaka omujja. Mu kusinza kuno embuutu obwedda zisindogoma buteddiza kw'ossa ennyimba ez'ekinnansi eziwaana Katonda.